byatambula bitya? Byatambula bulungi nnyo naye wabiraba. Twetaaga bibuuza nti byatambula bitya, byatambula bulungi nnyo. Okay, omuntu waaweyinga ekivulo kya Sheebah n'ekivulo ekyali kyakavaako kyali kyali kya gravity. Oyinza mugamba ota kubanga byali mu kifo kyekimu. Siyinza mugamba nti kubanga buli omu yafuna abantu be. Ate n'ekirala mistake emu eya gravity. Omanyi bagamba ekibi tekyonoona birungi bibaddewo. Lwakuba nti buli muntu waliwo ekintu kye bayita ekinyuma okuwulira n'amazima. Amazima amatuufu gravity myaka emeka 5 nga ajjuzaawo. So ze ndaba byonna byali birungi kubanga nera yafuna abantu bwe waliwo ka mistake akatono era ebbanga lyonna abadde ajjaako akola bulungi. Tobadde tumanyi nno ekivulo kye mwakola ekya Sheebah ye yali baby shower. Mugituwa mu lujjudde twagenza ate okulaba. Kweyanza ne baby shower byanjawulo. Era baby shower eyo oteeka okuba wagirabye. N'ekivulo era wakiraba byanjawulo. Soko tunyumizeeko olugendo lwa baby shower luno. Mwali mweteesa nti ekivulo ekiggwa tumuyiwe mu ka surprise ka baby shower. Of course ng'omuntu yenna alina mikwano gye. Sheebah alina mikwano gye. Bakola WhatsApp group. Nange ne ba-addinga. Yes, ne ba-organizing ekintu. Kitambula nga wakirabye. So alabye gw'obadde omutwe omukulu gwe wamunoonye gwe wamulimbye nawakubadde emboozi wanyumiza mu TikTok ku social media tulaba nga wayise mu bugubi bw'amaanyi. Yes, obulumi bwabadde bw'amaanyi olw'ensonga okusurprisinga omuntu nga ye si kyangu. Sookera ddala kizibu okugenda mu kifo ky'atategedde. Kati omutwala mu kifo ky'atategedde oteekeddwa okukozesa obwongo bungi. Kati so y'ensonga bakyansumbuye naye final era nemufuna. Ki ekisinga obagatta ennyo ne Sheebah? Sheebah tera mulaba interviews ze. Tusamulaba. Taleke tuzikola naye tatera nnyo kola interview. Tatera kukola. Naye ng'otera omuwulira ku bigambo bye. Akulabikiranga ki? I'm sorry to ask. Naye kwe ngenda okusinzira naye nkuddemu. Akulabikiranga ki? Ng'omuntu w'abantu. Ng'omuntu w'abantu. Ng'omuntu arizoninga. Ng'omuntu omugezi. Ensonga lwaki tugatta. Mwena muli bagezi nnyo. Olina okufuna omuntu nga mugezi akuwuliriza valuinga friendship yo bagamba nga mugatta mulinawo ebibagatta. Gondi eno yabatuteko sente meka baby shower. Okusinziira. Baby shower. Yatutse nno sente ndoza ziwerako kubanga abasonze olw'ensonga ttiimu ye mwabadde mu ttiimu y'abantu ab'ebweru. Waliwo abaawano so ndoza zagendedde ddala mu miliyoni ndoza nga 3. Amutereddemu ddala tubiraba ku social media ono napostinga kino ono napostinga kiri. Mama taata wa Sheebah mwana wa Sheebah yani. Taata wa mwana. Anti ataawo mba ngenze mu life ye. Ekyo ekibuuzo kiba kikye. Mba ngenze mu life ye ekyo ekibuuzo kiba kikye. N'omubuuza taata wa mwana yani. Okay. Any question? Waliwo bayogedde ne bagamba ekirabo kiriwa. Buli omu ekitwala bagamba bambaga bati. Ekirabo already nabadde natawanye dde okuleeta omuntu. Kati awo ekirabo naali situliddewa ebyaddala naye ng'ekirabo enje ekimu omutaimu entuufu wakyaliyo akaseera. Abantu abamu naddala social media kyemanyi obira bagamba Sheebah si muntu mwangu okolagana naye. Bwebbanga lyobadde ng'olikyaliyo omulabye otya? Anti waliwo omuntu gwe bayita ekintu omuntu gwe bayita ow'empisa embi n'ali principled bifaanagana. Kati Sheebah lwaki omutakolaganika naye ali principled. Ate abantu abamu okuba principled bibatawaanya nnyo. Kitegeera. So takolaganika naye nze wendowooza nti ali principled olina omutegeera kubanga tusakolagana na Sheebah nga tomumanyi oba nga tomutegedde. Okitegeera omala mutegeera era n'omumanya osooka okolagana naye. Ensonga lwaki abantu ekolagana ekola ki? Egaana olumu omuntu n'agamba nti takolaganika naye kubanga ajja kwagala amazima, ajja kwagala omumanya kino lwaki. Naye mwalabye baby shower etwazze ng'ali mukumbuuza lwaki kino lwaki kati awo omuntu ayinza okugamba lwaki ambuuzabuuza lwaki bannaye muzibu naye ng'omuntu ategeera yenna bakutwala otya gy'otamanyi. Kitegeera. So yensonga ndoza lwaki bagamba takolaganika naye. Olowooza mu bantu bonna mukwano lwaki basazeewo? Basazeewo nze olw'ensonga mukwano gwange ate mukwano gwange nti ebitali nnyo bya kamera
mukwano gwange nti tutuule wantu ne tunyumya emboozi ddala ey'ekikulu eby'ekikulu ebitalina bya buyimbi. So ensonga ndoza lwaki basazeewo nti kyayinza okumpuliriza nange nsobola omuwuliriza. Abantu basinga ne mu comments kyemanyi ogenda muwulira abantu bagamba bannaye namwe mufukamirako ne musaba Katonda bakumba balabanga abamalayo. Anti munnange buli muntu alina entegeera naye kati omuntu atategeera Katonda mba simanyi kyeyesiga kubanga ebintu ebisinga kati nawaliwo pasita gwe nawulidde eyo ng'ayogera byayogera okitegeera kakati byayogera ye awulira byayagala omanye omuntu agenda okwogera ekintu ng'amaze kirowoozaako ng'awulira oba kyakola ki kyayagala. So kati ffe tutasaba tetusobola kulwana naye tulina kufukamira ku maviivi kubanga ebigambo biyitiŋŋana bingi. Simanyi lwaki omuntu essanyu ly'omuntu ate omulala kikola ki kimunyiiza kubanga nze ndaba ekintu Sheebah kyali kati ffenna twalibadde tumusanyukirako kati ddala nze omuzadde we ndabayo n'omuntu omulala nga kuba abantu abamu balowooza okuzaala kubi okuzaala bannange omuntu azaala bannange kubi okitegeera kyokka ffe abataata bakutegeera obulungi tobanga kulungi. So olaba omuntu azadde owulira ng'omusanyukirako kitegeera kati bw'olaba ng'omuntu baleeta ebigambo ebitakwatagana olowooza n'ogamba ekyokukola kikuba kusaba kuba Katonda ffenna yakola ki yatutonda yatuwa buli kimu. So twadde tulina okusaba ate buli muntu asaba kati Sheebah alituusa atya waali nga tasaba nze ate muna by the way omuntu gwe nsinga omumanyi omusabi Sheebah musabi nnyo kubanga omuntu asaba ennyo ye muntu n'asiiba nako kubanga ffe tutuuka time tuga kati omanyi kino kisusse tusiibeko. So Katonda byonna yabifuga toyinza butamusinza. Omu Sheebah yabaire ddawo mu ntebe n'okugamba baby tayagala bantu omugaye baby tayagala ki ate omugaye baby tayagala bamputu n'akuddamu n'agamba nti nze muzaala akakwendera awaddusaako. Anti bw'oba ne mukwano gw'omumanya nga bwe nkugamba nti toyinza kubeera na muntu nga tomumanyi kati abadde tayinza kulemerawo era omanye ebyo mugamba asobola ovaawo. Aye awo ndeetawo ekirala awo. Anti yensonga lwaki nkugambye nti bw'oba ne mukwano gw'omumanya kati nze mmanyi ekintu kyonna kati ekikwatagana ku bebi kubanga nze nkimanyi bulungi naabanga aganye so mugamba Sheebah mperekerako mu ddwaliro eriza mulwadde kubanga ayagala abaana mumanyi okitegeera kati ekikwatagana no bebi kyonna ky'omulimba oba omufunyi kati awo nabadde ninateekawo eyo kodi nti bebi takola ki tayagala. Ebbanga lyemaze naye ebbanga nno ddene tuweza emyaka gyaffe ng'ena ate nno munaye ffe ebyendongo tetubibeeramu nnyo just tubeereeyo ng'abantu kubanga si buli kimu kyetwogerako nti kiba kyandongo. Oli mukyala oli muzadde Sheebah mukwano gwo wamubuuliddeko ku butips bw'okuba nti munaye omukyala bw'aba atuuse okuzaala mbeera ki gy'okusobola okuba nga omunnyonnyola gwe ng'eyali abaddeko maama oba gwe ng'eyali azadde ku mwana. Of course siki z'osobola okuba nga omuwa fonnaawe olina omumubuulira nti munnange kubanga kati waliwo ajjukira ali innocent oba ali innocent nti omuntu w'olubuto ofuna changes kati buli lwaziraba atyamu ng'omuntu oba omuntu atannazaala era kino aba atyamu kati oyinza omugamba nomugamba omanyi ofunamu ka change kano kiri nomo ofunamu ka change kano kiri nomo so that buli waliwo time wabeera ng'ali yekka kati buli lwotamugamba n'akafuna atya kati omugambako nomugamba ki bw'ofunamu akantu ng'olaba kakusimbye wano omanya just omwana yeekyusa kuba kati ye waliwo nolulala yagamba naye biki ebintambula kumugamba mulimu bebi okitegeera tamanyi kati nga ye tamanyi nakumanya nti oba bebi abeera muli nakola ki so kati nga no kati toli wekka mulimu ki mulimu bebi so ebintu webityo so that nti kyonna ekihappeninga kati ate nze yazaalako bwe simugamba nga mukwano gwange ate abaani anamugamba so mugambagambako byemba nsobodde. Ebiseera ebisinga omukyala bw'aba lubuto akyuka alina obuyisa bwakola obuntuntu bwakola Amelia obadde close nnyo kimanyi eri Sheebah kintu kiki yali akoze ng'ali in that kind of situation ne kikunyiiza n'omanya nti understanding n'omanya nti kino kyakikoze lwakubeera kino okoze ty okuba nga okimaintaininga gwe nga mukwano kuba tukikutuukangako mu ngeri ate munnange ekiri mu kuneewuunyisa era we neewuunyiriza Katonda munaye Sheebah embeera zitezikyuse nze ndaba waabadde era waali
takyuse emumbu kati abembuto babeera bakambwe ennyo oba abembuto bawanda oba abembuto bakola biti nze namwe mumulaba nti anyirira nnyo kati ekyo ngenda neŋŋamba oba Katonda ebintu byabikola atya kyova olabanga mu sipiiki yange namugambye nti waliwo omuntu yamugambye biruma biki ne mugamba ebintu bya Katonda biralamu oyinza okugamba biruma nze byannuma gwe ne bitakola ki kubanga neera nze kyali kyembaddeko nti nze omwana nga okubiri teyakola ki teyannuma so bibeerawo ebyo siraba nnyo kyakyuse nti oba kino ndaba nze ng'ali nnomu so kati agenda mu ka break mu ka maternity leave oba of course tyabagambye ku sho anti kati munnaye agenda mu ka maternity leave okumala bbanga ki ekyo omanyi kati waliwo olumu lwolekera omuntu privacy ye kati awo sinza mutuukayo nnyo eyo tegeera anti yensonga lwaki abantu tulema okuwangaaza emikwano nti nga neera we yakyogerako alina we yakyogerako nti omuntu wakusembeza weerabira kitegeera kakati awo ate bamuyingiridde nnyo nti olagire biki bikya ebyo biba bibuuzo byo oba alagawo yakola ki yamanya ebbanga lyagenda okumala era yamanya ekyemanyi yabagamba kubanga byeyagala okubagamba era byonna byebagamba ku concert golowooza ebbanga lyagenda okumala ng'ali eyo music industry egenda musuga kyenkana ki egenda musubwa kyenkana ki ejja musubwa nnyo egenda musubwa nze kyendowooza nze musubwamu emyezi nga 5 awo ku 6 kyendowooza egitali mingi kubanga music ajja sigala ndowooza abawa sindowooza ajja sigala abawa nga neera artist kubanga bwabanga ebbanga lino lyonna we mumulabidde nga abadde ajja abawa kati eryo ebbanga era kyemmanyi tayinza balekeranga era wabeerawo awo ekintu kyakwa tomanya katulabe ffenna tubeere ku maaso tusubireyo okulaba endala ng'eshiba singa bakomyewo nga byonna katonda wanaaba kisazewo era kijja kuba ekyange next year katusabe wano byatamala emirundi junior tugamba naye wagenda abawa ku ssente amabugo ebimutuuseeko ennaku ezo nalagakawo badde obiraba ebiriwa byonna omanyi mbadde bize ndiira mbriefingamu bamuwa mu famire ate omuntu bagoba bata mu famire yo tebayinza kugoba mu famire era lwakuba ebintu bya famire biba bya famire naye kyensinga okumanya tebabisootinganga kyamanyi junior ajja kutereera ebintu omanyi ebigobererawo ebintu ebimu omukavuuka bibikola ate ebintu ebimu ddala ebya famire ebyo si kirungi kuba tomanya byatandika oba byaggwa bite naye nze nda kuba mbaddemu bizebizemu nga nina byemmalirizaako naye nze njafuna akadde mpite junior anyumize bulungi era mu advice yange ng'omuntu kubanga waliwo ebintu ebimu byatalina kukola omanyi abantu olumu tukola ebintu mu butamanya kyova olaba nga nze wemba nsaba buli lunaku neŋŋamba mukama nsonyiwa tukole ensobi mu butamanya tukola ensobi mu kwogera ne mu kukola so junior asobola okukola ensobi mu kwogera mu kukola naye kyangu nnyo okumunnyonnyola n'akitegeera ne yeetonda oba n'akitegeera n'amanya nti ensobi natakiddamu so bwe nnafuna time ndoza next week zenyamu muyita abinyumize bulungi naye kati sinza kujajinga ku bintu byendabye bulabi ku social media ekisembayo gyendi oli wa ddiini kikwana buli kyetwogerako oteekamu okusaba ndi mukyala mukristaayo ndi mukyala musabi kuva butonga nsaba kati nze sirina option mmanyiza okusaba kyenina kyovolanga bakwano bange abandi close abasinga kusaba kyetumanyi olina yakuuma maama wanje olina yakuuma kuba buli kimu okirina olina sente ate si buli kimu nkirina sinza agamba nti buli kimu nkirina ate awo mba njogedde bubi teri muntu abaana buli kimu wabeerawo era kyeweetaagamu mu ngeri emu oba endala naye omuntu ankuuma ng'omuntu mukama ankuuma nina mikwano enji nkuuma abantu bankuuma lwebityo mu nsonga ziri
eza ne mulifano ba mwabaasi ebyo emboozi eriba yalala oba Mary ya Yesu oli mukyala alina buli kimu omusajja gwe yandisanze n'agaane bano ekikazi kino nga kyamaanyi kyemmanyi oyinza okuba naawe oyinza okwetaaga nga okyusa ku oyiro omuntu omungo omuntu kati endowooza ngikulekedde gwolaba oti nze munne saagala nkulowooleze eyo emboozi eriba yalala tujja gituule kuba mpanvu tujja gisa